Grace ono ngaweze emyaka 15 y'omu ku baana abadduka ekipambulira ky'olutalo okuva ekikudu mu South Sudan. Agamba nti kitaawe Anthony Kulia yafa mu 2015 wakati mu lutalo n'aleka abaana 7. I lost my father in 2015, but nobody can pay for me school fees. Grace agamba nti wakati mu kudduka baganda be basatu bakuwa amasasi mu kulwanagana okwali kugenda maaso wakati w'abayeekera ba Dr. Riek Machar n'amagye ga gavumenti ekulemberwa General Salva Kiir. South Sudan is not good because there it is difficult as a child to stay there without school. Oni y'omu ku baana olusanvu abakuumibwa mu nkambi y'ababundabunda e Parabeka mu disitulikiti y'Eramo nga tebalina bazadde baabwe nga kiteeberezebwa nti bafiira mu lutalo. Enkambi eno erimu abanoonyi b'obubudamu abasoba mu 370 okuva e South Sudan era abamu ku baana bano 254 nga tebalina bazadde baabwe be basala ensalo okuyingira Uganda emyezi 3 egiyise. John James Obale y'omu ku baana bano era naye agamba nti maama yattibwa mu lutalo nga ne kitaawe tamanyi oba akyali mulamu. Yeah, my mother was killed and I just got her. Just lying and we continue running with my sisters. Killed and my father is a soldier. I don't know where is he now, because he was taken to the front lines and up to now I don't know where is he. Abamu ku baana bano bakyalina okutya mu mutima olw'ebyo bye balaba nga bazadde baabwe battibwa. If you see a person die, you can cry. They were knocked by the guns during the fight and now they have chronic injuries. Ekitongole kitabakanira eddembe ly'abaana ki Plan International kivuddeyo okuddukirira abamu ku baana bano 254 abadduka ekibambulira ky'olutalo. Today, Plan International is responding to immediate needs of a group of 264 unaccompanied minors who crossed over and were brought to Palabek settlement this spring. We're providing a distribution that will provide these children with shoes, scholastic materials, mattresses, and sanitary products for the adolescent. Baba wadde engoye n'ebintu ebirala ebikozesebwa nga bibalirirwamu obukadde 17. Wetwogerera nga abantu abasoba mu kakadde okuva e South Sudan bali mu nkambi z'ababundabunda ez'enjawulo wano mu Uganda. Kiteeberezebwa nti buli lunaku abantu 5 be bayingira Uganda okuva e South Sudan. South Sudan refugee crisis is one of the largest refugee crises in the world. But here in Uganda, there is a massive funding shortage to take care of this population. Wiki ewedde President wa South Sudan ne munne we bagugulana Dr. Riek Machar basse emikono ku ndagaano ez'emirembe mu ggwanga lya South Sudan era oboolyawo abamu ku baana bano bandiddamu okulaba ku bazadde baabwe bwe kiba nga abamu bakyali balamu. Now, if they want to be the leaders and they're killing us, so how do they feel? And I want to tell them, let them leave fighting and for us to stay in South Sudan. Emirembe bwe gibanga gitandise okudda mu ggwanga lya South Sudan ekyebuuzibwa kiri nti abaana bano abato bagenda kukula batya nga tebalina bazadde baabwe bwe baba nga bakufuuka abatuuze ab'omugaso eri eggwanga lyabwe. Jingo Francis, NTV.